Why did you go? Sister, alright, nga we twabadde tubasuubiza wano ku Wonderboy ugiwuka wosanga latest updates. Kadama afiiriddwako omwana bibino mbikuletedde maaso akatambi nga kaabano n'ebifaananyi by'omwana biri mu maaso nga wedde enkola yaffe ka video mbadde nsaba kampeleka like mu mutima mulungi Katonda abeere nga so ku blessing olunaku olwaleero. Kale ebyo nga tubivuddeko Hajjat Kaluda agamba jjanga kulombera edduwa enamba ye eri awo esimbeyo 67 mukubire tokkiriza business y'okukola ki okona era gwe ina business yagala kulanga naffe namba yaffe yawe 0751487151 tukubire tujja kupanga tukola ki tukuyambako kwezi ensonga. Kakana akatambiko omwana omukazi bambi yafiiriddwako omwana we nga yakakomawo e Uganda era agamba nti nno sente ze yalagenze kula bweru era buli kimu kyalagenze kukola eyo yalagikolera abaana we kati lwaki bafa nga yakakola ki yakakomawo okutuuka ku nyonyi we bate nga wakalandi nga bambi ekintu kiruma nnyo era obanga oli muzadde omanyi kyentegeeza era atali muzadde wano mbadde sikiwa nti nosootegeera kyayitamu saawa zino era poliisi badde yeze ne musitulawo wali ku airport. Bamukima Sister, want to move on and you don't take away. Ani mugenda n'ebintu byonna you escort her. You know what you do? Escort her with the luggage to the corner there, T-junction there. At least there, they cannot. No, the policemen are there also. Nede chetwagara. That is uncontrollable. That is uncontrollable. That is obutakawa. What you do chikusikako ne chikuyitirako. Tayinza obutakawa. Naye adamu linda n'atuuka ewaka. Adamu linda n'atuuka ewaka. Wakati era abadde ajja kugenda ewaka. Adamu linda bulungi n'atuuka ewaka. Yafudde jjombo. Afudde leero. Olabye ekinyabo. Era mugumu tekitero kyawe. It's so sad. It's so sad. Neno ya mubikide yakoze omubi abadde asirika bananga abadde asirika naye njogera gyayogedde engamba waliwo ekikyamu nze nnoonyereza mukwanjula munenya engamba kambuuza omulala nambuuza mulambo wange omanyi baasamu nti omwana we yafudde tugenda kusirika ate baggo balina loosi zembonamuna zendagula zembola atya yafudde era bamulamu wanga omuntu for sure nga muganda otosobola kimugamba nze nkubuulira abanzi bamulamu banyiisa ate omuntu n'omala nga atambudde oba kilomita mmeka ddala ddala asobola kufuna obuzibu kusawa nga atuuse